Focus 360 the final channel kuoli of course buli lunaku tubeera tunokuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku ki amawulire agatambula mu ggwanga Uganda ate buli wondaba obwomu side eno kitegeeza mbeeramu from my point of view wenkuwa endowooza yange okusinziira wendaba ensonga ezimu oba endala. So naku olwaleero waliwo ensonga ya DSTV, ensonga eyo eyogozza Abannayuganda sina bwama eboogeza mu lwatu okubalaga nti nno DSTV esitugiriko naye etunyigiriza. Ngaye walaba ensonga ya OTT we yali. So UCC yavuddeyo neteekayo ekiwandiiko ng'erabula abantu bonna abapirating emipiira oba bu devices obukozesebwa okupirating omupiira. Bu device buno ndowooza mazengo omwaka nga mbuwulira. Agamba ku mitwalo 4 ku mitwalo 3 gwe kasooka funa olaba channel zonna zoyagala ku nsi. Ate omusajja wano era abafuna obwo buchano basinga kwagala kintu eki mupiira. Bulina DSTV yegamba nti kino kibeera kya ku infringinga rights zaabwe wa copyrights zaabwe ku mupiira kyoyinza okuyita piracy ku system ya DSTV nga weekola. So bavuddeyo ne beekubira omulanga the business enetolo balema wane Uganda. Tugenda kuba tutunulawo tulabe endowooza ez'enjawulo ku DSTV ddala gwali eyo ng'oli client wa DSTV nga bwendi because me am a client of DSTV. Lwaki tetuli bamativu ensonga nyingi weeziri ez'enjawulo tugenda kuba tutunulayo. Ate olunaku olwaleero ze nomination we batandise nomination za Kawempe North. Kawempe North eno erimu ba prominent people kati betumanyi, erimu Nsereko oyo yeefuulanga Seggirinya n'okuyitawo naye yavaayo n'agamba ayagala kujja independent. Ne tubeeramu ne Luswa naye yagamba ayagala kujja independent era abo bonna bava mu Nuupu. Nuupu nebeera ne flag bearer waayo gwe tuyinza okuyita Kanso Nalukoola. Oyo ye amawulire ge gatambulidde olunaku olwaleero banyola okubeera nti nno abamu ku bayambi be oba ku bantu ababadde nomination forms ze bawambiddwa bwe kigambibwa era kikulaga ekifaananyi ekinene ekiri eba ekigenda okubeera mu kalulu kano ak'Ekawempe. Ne tubeeramu n'omukulu Aganaga n'akamba accident. Oyo ye campaign azikuba mu bwana buto abusanga okusenga kuba omupiira naye mwali simanyi oba abadde nominated. Ne mubeeramu n'omukyala w'NRM eyavuganyako ku Kampala ne Shamim Malende nerabira erinnya lye naye ate ne mubeeramu ne independent w'NRM. So akalulu k'Ekawempe contest si amannyo weno, contest ya ddala nnyo era ne tubeeramu n'ensonga za General Gaddafi Akireewo ne Smart. Poliisi yazze nebakwata mu bukambwe obw'ekitalo emisango nayo tugenda kuba tugitunulako tulabire ddala ebibavunaanwa byebyo ebiyinza okuleeta emmamba nnya babuze baleetera na miigi kutwalibwa kuwoza misango ejja Naggomola gye bazza e Basakambu. So tugenda kuba tutunulawo nyongera bajukiza tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nanono nga yeba kugamba gwe alina obuzibu bw'amannyo in all form. Olinamu ebituli gaguba obunya akamwa wosenye buno bijja omusaayi Nana ebyo byonna abimala. Ate gwe ayagala akawoowo amannyo go tegannalwala oyagalako n'akawoowo ogenda kwogerako n'omuntu ovunaanyizibwa kafuuyireyo kakozeseka Nana mbutuufu obubaka bujja kuba butuuka bulungi nnyo nga tewaliwo na mbeera yonna eyinza okubeera nga eremesa oli okutegeera ky'ogamba. Era ne kugamba nti nno bakakasibwa National Drug Authority batundibwa mu supermarkets ez'enjawulo. Ngamba Nana etundibwa mu supermarkets ez'enjawulo, pharmacy, drug shops era kakasibwa National Drug Authority. Nawe wali emitala w'amayanja Nana ono osobola omufuna we batunda ebintu by'Abannayuganda bonna abeerawo. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya oliko empewo tolina mikisa toweebwa abakyala bakudduka kozesa bukozesa Haji Yasini Kizza ono akusomere ku dduwa kubanga bangi abagenzeeyo bagamba bikolera ddala. So Haji Yasini Kizza beera nga naye omukubirako akusomere ku dduwa. Katutandikire Ekawempe. Ekawempe olunaku olwaleero kubadde kwewandiisa nomination day era omukulu Kanso Nalukoola omu ku bayambi be abadde n'empapula ze zimuyambako okubeera nga agenda ali obeera nominated kigambibwa yawambiddwa. Kansooke nkuwa akatambi kano okawulire.
have become complete cards. They have become, I don't know what to use, what words to use. As you can see, these are fresh nomination forms which we've just gotten from the EC office here. The Secretary General they are not even completed because Councillor Lukola completed his process long ago. And this morning, the person who had those documents, who is our chairperson for mobilization, Selvi Charles, was abducted by gunmen moving in a drone and taken away. Up to now, we don't know where he's being held. So you can imagine, all his original documents have been taken. So we've spoken to the EC here. They've told us the requirements, and we've decided to come here and get all the required documents from here and see if the thugs will even come and abduct us or this candidate from here. So that is the situation. But we condemn this in the strongest terms possible, because how can they do this on such a day when they know that he was supposed to be nominated at 11, but either because they are too scared of him or whatever. You remember what they did in Bukedea and other places. This is the same thing they are doing. That's an outcome. Abantu b'enseno ndoza mulaba bye tuzenga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa batitizi nnyo batya n'ebisikirize byabwe. Labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze abeerenga yankiikirira ne bwe mba nga siriwo ng'alina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo. Ebikolwa bino bibi nnyo bebikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala. Demokrasiya bamulinyiridde batandise omufootola ddala tutuuke n'okuba nga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Ebikolwa ebyo tebisanyusa. Buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye obivumirira, naffe tubivumirira. So, Councillor Nalukoola nga ebiwandiiko bye bitwaliddwa. Kino nno kikulaga ki kalulu kano? Akalulu kano kagenda kubeera nga kakulya na kukomba sowaani, kubanga mu reese eno ebyaddala Councillor Nalukoola is the outright favorite okuwangula gwe bapimirako. Kyokka ate gwe bapimirako, like competition is dead nga mwali. Tubuuza awangulidde ku bumeka. Si nti bamuwangudde, awangulidde ku bumeka. Naye ekitiisa abanga batandise okuwamba abantu be, kino kikulaga campaign zigenda beera zitya. Olunaku lw'okulonda ba agent ndowooza balina okulonda nga ba agent bali mu peya nga 3 ng'olinabo b'olinaawo n'endagamuntu zaabwe nga b'owaddeyo essawa eyo babatwala ng'osobola okureplace nga simanyi oba etteeka likikkiriza. Naye tuyinza okubeera nga tugenda kudda mu kalulu ke kayunga akannakwedde. Bwe bagamba even if you dance, at the end of the day the best dancer will be decided by NRM. Naye simanyi wano we tuli wano Central Region wano eno mu kibuga wakati, simanyi oba they will be bold enough okukigezesaamuko okulaba oba ddala kikola ki kikola, kuba ndabira ddala nga n'embooko eyinza okusukka. Naye eyinza osingako ku yennakwedde buli kimu. N'omulangirizi tetukyamanyi naye yalangirira ani yawangula Nakwedde, yajja agudde cover what and the winner is oba yamuyita ani, ne yawangula n'erinnya ndyerabidde naye nje mmanyi yali musajja. So akaluuka kawempe awo we tuli. Then abantu bano abalemeddemu luswa n'ensereko, ekibuuzo bakolera ani? Ekibuuzo bakolera ani? Because they all claim okubeera nti ba NUP era nga baagala nnyo ekya people power. Naye ate people power ebeesazeewo nti mwesimbawo, ate mulemeramu ne mwesimbawo mba mukolera ani? Anyway, awo tuli tulinde tulabe nga bwe binaggwa. Empapula bazitwala nezitadda. Wakyali ono olunaku lw'enkya. N'olunaku lw'enkya weeruli. Sisuubira nti Councillor Nalukoola asobola okumala olunaku ng'anoonya emikono egimusemba n'atagifuna. Naye muginoonye nga mingi, Nalukoola mumuweeko kopi,
buli muwagizi mumuweko kopi so mutambule nga mulinga abantu 10 mwena mugenda wali ku nomination gwe bakwata ngo mulala yeyongerayo pozi banatuka ne banyakulawo na abanominatinga ngamakati tuze office nkalu but make different copies muzisharinge mu bantu bewesiga abenjawulo abantu nga 2-10 basobolera ddala okumanya then mutambulire mu kibinja kimu bwe bakwatako si fenna like buli luvannyuma lw'eddakiika 3 waliwo aleeta empapula za Nalukoola paka bwe banaatuuka ne bagamba nti zimaze ne zituuka kuba mubateekemu buli ddakiika 3 olaba oli bamutwala nti bamutwala tute n'empapula awo nga gwogenda baba bakyatwala oli nga gw'otuuse okujjako bayiza bakakolako kodde ne bagamba katukwate bennyini bano abanominatinga be tubatujjawo otuukewo nga office tolina gwokola ki gowa mpapula but I'm very hopeful nti kijja kuggwa ate era manyi wali kyebayita blessing in this guys nti kati eggulire lyonna libadde Nalukoola yeewandiisizza empapula ze zitwaliddwa teyeewandiisizza kitegeeza oba okubye bali bonna abeewandiisizza kuba tetugenda bateesaako tugenda kuteesa Council Nalukoola alemeseddwa okukola ki okwewandiisa gwe muntu omukulu ku bukedde wa leero paka waneewandiisa oba ofunye amawulire ga leero n'ag'enkya oba okitegeera so kasobola kukakozesebwa nga blessing in this guys awo wentyo wendabye katudde wano ku DSTV nenga mwaba DSTV mulimba abantu abenjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku DSTV tuyinza tujjako mitwalo 27 kutulaga mipiira entertainment na mawulire nga waliwo bannammwe abatujjako emitwalo 4 kyekiseera aba DSTV mwerwaneko mu promoting ebyemizannyo n'emipiira egyaffe egy'eggwanga gy'abalimu okulaga nze mbabuulira tetubafunamu obulamu bwemu kwa ku TV bwammwe mulanga Blue Band wa Nigeria nzindaba mulanga makuroni ga Kenya mulanga banka za Ghana kati fenga Uganda tubafunamu ki bwe kubanga n'okuba obukubi obulango ku channel zammwe kyabbeeyi nnyo munnauganda takisobola then tugenda bafunira muwa we can't advertise on your TV channels emisolo gyemukulayiminga emingi kireka gyemingi kirebekana mwe TV zammwe twandiba tuzirabira ku mitwalo 5 n'emibbi babateekako emisolo gya mitwalo 22 awo wennyini wetuli DSTV it's a pay TV gyosasulira n'olyoka olaba ekisookera ddala DSTV webe tukyajinga ssente ez'empitirivu nga emuwulidde bannayuganda ab'enjawulo we bavaayo ne bagamba bafunye alternative wano waalingawo amasimu nga essimu abaaliwo ebiseera ebyo nga bali mu myaka egikwata essimu ng'obeera n'essimu n'ogula airtime n'ogula ne service fee nga sebo osobola okubeera ng'olina airtime naye nga service fee yaweddewo ne twewuunya ne tugamba ebintu bya service fee bino obadde oyagala kumpa otya it was exploiting okitegeera kutubba ne baleeta wano nti ogula data y'omulina naye ate OTT tomulina nogamba naye bannaye OTT ate yakola atya ng'olaba consumer at the end of the day yabbibwa katujja wano ku TV ne baleeta Bugo TV Star Times buli aleeta asooka n'atuyisaamu eggaali DSTV ne yeekwata monopole ey'okuba nti kale era DSTV era si ye Go TV era be bamu it's smart choice batuka ekyane batowera nga batumenyerako ne ka portion bwakabaavu kati ffe tuli ku DSTV nze kwendi okulaba ku Champions League osasula emitwalo 17 kitundu naye nga kyosasulidde TV olabako just channel za sports mawulire na animation z'abaana nosasula emitwalo 17 omuntu waleeta alternative nti kale nja kusigala nsasula family package eyeena naye wano kanguleyo kanoko ka decoder akalala akasobola okundaga omupiira kalaga zonna
waliwo Super Sport waliwo Super Sport 2 kati bo bagita Premier Premier 1 Premier 2 Premier okitegeera anyway challenge wano is not about the quality of work DSTV jetuwa quality tujagala nnyo era bagikola bulungi kyokka ate but overpricing ku bintu bye tuteetaaga bateekako bifirimu ebikadde kyo kituufu n'olaba firimu emu okumala emyezi 9 nga gye bateekako movie room waliwo bichannels bingi byensasulira bingi nnyo era senga waliwo akala katolu bwamake yagambanga osobola okuziira mu radio ya sente mmeka ndi radio ya mitwalo 5 osobola okuziira mu radio endala nondekera mu kyabassa nekendera ng'ekwatemu senga waliwo alternative nti omuntu package gyayagala si package channel gyayagala gyasasulira kuba DSTV bichano bingi byekuwa byo biberako bingi 10 oba 3 mu mmeka naye ng'olabako 6 ku 7 so why do you charge us for something we don't consume? Why don't muteekawo package nti sports abaagala sports yekka emitwalo gy'eno omwezi omuntu n'alonda n'agamba kansasula sports wewe oyagala ku cartoon like animation channel z'abaana because you'll be forced to gula channel z'abaana so za mitwalo 2 nozigata wali kwena nogatako 2 nti ejo mmeka ti 7 nogakale kanfuneyo ko n'amawulire TV negwera mitwalo 8 era najo giba mingi naye gibaako kale ne bakuterako bifirimu bakuterako biki tobiraba bi music tobiraba byonna tewali na budde bubiraba nosasulira ekintu kyotakola ki kyota consuming at the end of the day omuntu waleeta alternative omuntu ajajigendako kwa bidya biraba byonna byomuwa package nti nkuwa channels 3 kuliko bichano bya radio bye bateekako ebya music ani abiwuliriza mubitoleko byonna musobola okubeera nga omusolo gwe muwa gujja mu ekyo kye mutuwa mbu radio X radio nga 10 ani aziwulira nguze TV ate mpulire radio ebyo byonna mubiteekako kutubba mu musolo n'ekirala UCC okubeera nga kuba DSTV yinza okubeesera lwa UCC musolo guno bana abantu tebasomako the math of numbers ndi DSTV ya emitwalo 17 ku kyalo kyonna nga abazisobola ffe bazanero tuliko bana waki togiza ku mitwalo 3 ekyalo kyonna ne kibaako osobola okubanga okola sente zisinga abana kuba bazanero tuli batono olina DSTV oli ku God TV abasita time oba muli kubuno obubuto legenge bwe babba obwena okitegeera sikukuba nkubulira mazima emitwalo 17 renti wa muntu mu Uganda kyokka omuntu yasasula ennyumba ye 17 asobola okugula DSTV abanga agisasulira emitwalo 3 ate be basinga obungi do the math of numbers okujjako nga batugamba DSTV esobola okubanga internet nti tunayitirira obungi ekifaananyi kineekwata naye kibanga tekyekwata resolution asisuubira nti kiriwo ekityo let's do the math of numbers DSTV okubeera nga ku kyalo kimu kuliko zanero omu mulinako kiraya nti omu abawe emitwalo 3 waki temuza wali ku 5 buno bugo TV sitatimes bugende budde kugumu kitundu oba buve nawo kubeera bye bibwa kati nga Go TV byekuwera bye bya DSTV esala kuli sitatimes kale naye teme yakintu kiba kyakutema ku bbeeyi nga twajjawo OTT UCC erina okulwana okulaba nti baconsumer bayo because you have a right to information and football is information nga munansi nina okubeera nga ndi informed so mukendeze ku musolo DSTV naye kendeze ku bisale kijja kuyamba okumala okujjawo buno bu alternative kwano bu alternative nabo buliko ebizibu byabo ate kati funa internet ate kati teekako okitegeera opanga TV niyo nanoloza n'obanga apanga disiko zineza kinyanyanyanya kifaamu noza ku internet kubanga waliwo abagamba nti kikolera ddala nga DSTV tebamanyi nze simanyi ebyo gye mubbira bintu nze mbadde nsasula naye wali obaddeko awo ng'osasula
nga towulira bubi paka ate abantu bajja bagamba bulijjo bakubba kati natandise owulira obubi. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ebintu nga simanyi mbadde sirina buzibu paka DSTV yawandiise mu kuwandiikira UCC ate we nategedde DSTV ebadde enziba mbadde complaininga kati nga Arsenal lwe batekola bulungi neva mu Champions League ngamba wayikanve ku Champions League era kati yenna muvaako nsasula 11 kwa kati omukaaga gwange okugenda kwa Arsenal talina kyekola mu Champions League aine Champions League ne bakwaya akapiira kamu mu mwezi mulamba chokaga ate ku simu apo kweziri ezikulaga kwegamba DSTV jatuka olabanga agent banking we yajja okulwanyisa mobile money osimba kiraini mu banka no simba otuteyo sente oba kujjayo sente ne bakwetoloza otambula katebe paka wetwadda ku mobile money banka nazo ne zikiregeera nti bannaye abantu bagenda ne baletawo agent banking kati oba ina milioni 5 oba emu oba 3 osasulira buli no oli mu banka osimbye line oyagala kuteekayo mitwalo 5 jokka kugitereka omalirizo oziridde kuba ate lunaku lulamba kuteeka sente mu banka so nga banka wezaako nzeta agent banking DSTV namwe musale ku bichane ebitalina mugaso ebya radio ebya bifilimu ebikadde mutulekereko omupiira n'amawulire n'ebyabaana tusasule emitwalo 4 awo tuve ku buno obuntu nange era kataase eno njerabira kuka apuka kuba mu Champions League esamba gumu ate mbazagazaki siziraba nze njagalako omupiira Champions League guba gumu mu mwezi oluusi n'obutaba nagone bannaye munaatusonyiwa aba DSTV naye ng'ekituufu kiri nti ffe tuli bakira nti bamwe balungi ekifaananyi kirungi naye you are overcharging us. UCC tubulire musolo ki gwesala ku DSTV tumanye DSTV tubba kyenkanaki era sente zikendeere zitya okitegeera ensonga yenne yagirese waliwo bagamba nti obadde oyagala kuba mukakitaawo luse nnyoko DSTV luno mwe mwaluwandiise mwe mwalutankudde but all your clients are not happy. Wodda ku customer care eyo oligikuba tebakwata webakwata to speak in Luganda to speak in Swahili no so komala kawe dati kyokka ate ina tolo free eno weria airtime nakyo balaika nakyo bakikozesa bali airtime waffe. Now to help you with this, press this. To do this, we are going to record no vera awonga karoboti ke mola kali ku airtime aba yakakwata hello Mr. Moses how can we help you because nebya gundi nebya airtime twabivaako tusasula super combo sibino nti no nkubira ku Airtel ate nkubira owe mutien owa simplify life. So DSTV you are still working in the backward days. Ngaye mwajjawo ga dishi gamwe gali agalinganga aga satellite gemuteeka ku ttaka ne muleta bu dishi kwago ga dishi we gali woga bagamba omupangisa taba na DSTV because ogenda giteekawa ne kati babu simplifying they made them small kati n'abapangisa balina DSTV naye luli nga basooka ne bajja mu compound ngeno ne banoonya bagenda okukisimira ne batemawo emiti mu kitunule mu hewa Yesu. Just like you modified your dishes, you can modify also reflect ku package ya channels. Why would you sell someone channel 10 eza music eza radio? Muzisale ko zonna abagala radio balijja. Temutu parking byetutaagala to charge us weight. Omanyi wali omuntu ayinza okutikanga apima buzito nakutika amayinja na kati waggulu natekayo ekiwagu kya menvu. Ng'ekituufu obadde oyetaaga kiwagu kya menvu kyokka amayinja ago olubala nagamba muyimirira ku minzaani tukupima obuzito butu temugenda kutumanyiira. Temugenda kutumanyiira abantu bajja kusigala babba. Nze sibe mubbi naye nze nakola alternative.
wabeerawo embeera yonna ekyakalanya mu nsawo bipakeji byammwe ebyo nti Champions League byensooka okwejjako bibundesiriga n'embyejjako kuba ndaba Arsenal na La Liga byokka Serie A kati nompaako ne Serie A sina kyenjagaza Italy nompa bi French League 1 sina byenjagaza saagala bannaye mutuwe ekyo kyokka kye twetaaga okitegeera tekako nti buke Premier and Champions League sente bweziti mujjala wana Uganda. Why do you pack us things we are not going to consume and we pay for them? Ekyokubiri DSTV ku sente ezo naze mutubbako sirabangako nti balina ne kiba sponsorinze wane e Uganda n'okulaga omupiira gwa Uganda Cranes zingesamba zibanduulu ogwa liigi ogwo gwo baleetanga ekimotoka ate mpulira ebimotoka biva Kenya ne bidyo kati oba biva Kenya waaki ate Kenya basasula layisi ku wano munnaye mukyuse nga we walaba Nokia we yagwa BlackBerry we byagwa ne tudda ku Samsung ne Tecno ne esimu empya bagambanga Nokia kati abantu baze ku touch nti afe twagala mapensa bakajja kulungiya bupeesa abantu bamaliriza balese obupeesa obwo nga kampuni egudde nga olaba Kodak we yagwa mu bifaananyi banyigamba kola kamera eziri gundi Nikon biki so kwate moyo ayi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Taba bikodaka we byagwa. Kodaka nayo yali eremedde ekuguza kamera nemala nekuguza ne kafilimu nemala nekuguza inki mbwetunde bingi. Nga byonna tebyetaagisa. Okitegeera nti ekuguza inki ekuguza empapula nga tebyetaagisa. Bwetyo Kodaka yagwa abantu we bayi ya innovation nti kati teka ku memory card muno. Ofana nchikube kuno teka mu cable printing. Abafilimu abo ne bavaamu bino bi inki bye bakozesa nti no bayoza bifaananyi ne bivaamu empapula ze bifaananyi ne zivaamu era zaasigalanga woba olwetaazi olugendako nga go olwetaaze nti photo book kano aba na album zaagwa kwaddako photo book so DSTV kino kye tuliko kye bayite enkulaakulana ngawe baleete enkulaakulana nejja mu kitundu wobadde otundira ku kkubo ne bakugamba kati oluguudo lwa kolansi vaawo jjawo akadaala twagalawo maduuka gennyini tosobola kulemerawo mbu lwakuba so DSTV mwekyekinge sponsor some Ugandan products. We have no love for you kyenyinza bagamba we only watch you because we have no alternative but we don't have any love for DSTV because temuna kye muntu yamba kale mwagezaako okuteekako bi prime magic ebyo yes they improve the picture eya drama mu Uganda nti ekifaananyi kyabwe kirungi bye yenkulaakulana gye twagala okitegeera improve that improve the music naye okutuwa ebintu bye tuteetaaga DSTV teguggwa ene katugende Masaka bannaye General Gaddafi akireyo Smart bobali e Masaka drone zaze ne zibakima ne tugamba oba parade oba kiki ne babatwala nga taasulewo taasiibewo kataba funde n'akabenje nga babatwala olwa stupid olwatuuseyo omusango gw'abavunaanye nti babba akasimu kamapeesa n'emitwalo 2 ku bannamawulire gwe musango oguwambisa omuntu ne gumukubisa n'ebigere ne byatika kubba kasimu n'emitwalo 2 gwe musango ogwo ne gukubisa omuntu mbu n'atuuka n'okwatika ebigere kyokka kale gwandibadde nti musango mukulu nti baakabba batya kuba omwana w'omuggeto ajja n'akubbako akasimu nga kubye kapeva ku mutwe n'akulekera tebaatulazeyo munnamawulire yenna
eyagendako ku kitanda wadde okujjanjabwa. Tebaatulagayo kifaananyi kyonna nga bannamawulire bano bakubwa abakuumi bano. Naye nze kyendowooza ng'era bagambye abanupu bali ku poliisi baleese fujjo. Nameera alina akatambi ke yayogedde. Mbu naye n'azambalira zambwa ajjala w'ekyolubadde. Yatuuseewo ng'ate abanupu bamubuuzaako Nameere gyebaleko. N'abuuza akavuyo. Bankubidde simu akavuyo kali wanzize wano kunoonya akavuyo. Tulina abantu baffe baakwatira wano. Okitegeera. So abantu bwe batyo okubeera nga babatutte nti lwakasimu. Kasimu na mitwalo 2 y'ensonga naye ng'ekibatutte drone. Abantu bagambye nti kirabika finito ya birimu nga lutalo lwa mu kibiina mulimu Nuupu. Democratic Alliance engeri eggulire gye giwaddeko yali eyagala okuyina akalulu k'ekawempe ne bigaana. Akalulu k'ekawempe teyayingiddeyo oba terina maanyi. Bagamba wajja tuddamu ne tusibako ku bana ab'e Masaka. Twabiraba bwe bagenda oziika Pascal, mukulu Pascal oyo saidi zeeyo gy'emisango. Kale omuntu abeerawo ne bamumma n'obukuumi nti poliisi temala, naye poliisi yagenza okukwata abantu abasajja bakulu mu mitwalo 2 n'akasimu. Anyway, tetulina kyabbakolera. Mu kweyongerayo akatambi ka agambibwa okubeera puzzle. President yavaayo n'agamba the mouth is for eating, nothing else. Isa, why do you use your mouth to kiss? The mouth should not be used for kissing. It should be used for eating. At least, okay, when you kiss the right place. The mouth. Waki okyusa omumwa n'oba mu kiss nodda mu leaking. Omuntu eyeefaananyiriza puzzle. Naye omumwa gugwo naye ekizibu ekiriwo gujja kumala gwogera ebikyafu. Kuba omumwa ddala oguba gwakoze ekikolwa ekyo okufubutuka mu suweji ogusibira otya okwogera ebigambo eby'amagezi nga bino. Gwegwo omumwa ogwogera ebitayisika mu kamwa. Era wobeera eno olaba omuntu ng'ayogera ebitayisibwa mu kamwa. Ke kamwa akabonero akalaga nti omuntu oyo naye aguteeka omumwa gye gutalina kgenda. N'omala ne mudda wano nti ate yalwadde emimiro nti ate biki. President yabagamba the mouth is used for eating, nothing else. Naye abavubuka oba maanyi ge gakendedde oba ki, lwaki oleka ekikututte nodda mu kukomberera? Oli mukubi wa sabaawa n'oba tonnayingira tandikirawo sabaawa, todda mu kwebuzaabuza ati ate wano nengwamu ddayivu, ate wano nensituka, ate wano nenkebera. Tandikirawo. Omuntu yenna akugamba mbu ate sooka otumire so nga bwetukola. Era mba nakatula nengamba it is the final channel be in the no. Totandika ate kupima musana ate naye bannaaye omuyayi yakubyeyo omutwe. Kati naffe tulaba mutwe naye ennyindo. Kati kuba akafaananyi kano omumwa we guba guli we guli olowooza ennyindo ebeerawa? Omumwa we gubanga guli kale eri gye mulowooza. Ennyindo teba ku payipu kwennyini. Omumwa guba gwagudde mwala. Omumwa guba gwagudde mwala. Then ennyindo eba ku payipu. Kati gwe mbuulira payipu ereeta ki? Carbon monoxide, si noxide, monoxide attirawo. Awo waba tanneeyungamu oxygen aba carbon monoxide. Wajja eno mu mpewo neeyungamu oxygen wafuuka carbon dioxide. Kati teebereza omuntu ategeera. Bw'aleeta omumwa gwe n'agukuba mu mwala, ennyindo n'agiteeka mu lupiira oluleeta carbon monoxide.
olugira n'agamba nze olubuto lunzimba ate emimiro ginnuma kwera okubayita okulya n'okkomba essowaani kuba oba olyangawo n'essowaani okomba naye the mouth is used for eating. Tugezeeko nnyo okubeera nga tugoberera ensonga eyo eya mouth used for eating. Kikye neerabidde nakye neerabidde sisuubira nti nakye neerabidde wabula just mbagamba nti ebyekawempe bitandise olwaleero waliwo kale akantu ka YouTube teekayo bitandike teekayo bitandike tusimbudde awo we tuli naye wannaye Nsereko nize kulaba ku kampeni za Nsereko oba agenda bagamba atya Nsereko kyekisiga bwe badde olunaku olwaleero ku Focus 360 the final channel. Nyongera bangezi bajjukiza nti Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa mukubireko gwe nine bizibu ebyenjawulo ate era ne Nana Habo Mouthwash tutambula nabo bwe badde olunaku olwaleero. We out.